Empaka za Fresh Dial National Secondary Schools Games ez'omwaka guno zitegekeddwa essomero lya St. Joseph's Library wano mu kibuga ky'Eggulu. Amasomero agasukka mu 10 ge geetabye mu mpaka z'omwaka guno. Amasomero ana aganasinga buli mu muzannyo ge gagenda okukiikirira eggwanga mu mpaka za Brookside East Africa Secondary School Games ezigenda okutegekebwa eggwanga lya Kenya. East African Games balondamu teams nga esatu obanya kuva Uganda ne East African countries endala bazizannya tetwagala okugenda okwetabamu. Obula abayizi n'abatendesi batubuulidde nti basanze akaseera akazibu mu mpaka z'omwaka guno olw'ebbanga ery'emyaka 2 lye bamaze nga tebazannya olw'omuggalo gwa COVID-19. Emizannyo gyali competition yali very high naye kati ekikendeddemu lw'akabanga akakabaddewo nga aba teams zono tebali bonna buli omu kati nga ffe tulina abamu ababeera n'eggulu ate abala bali Kampala. They need exposure. Coming from lockdown, every school needed exposure. Mugimu ku mizannyo egizannyiddwa olwaleero mu basketball w'abalenzi Buddo SS ekubye Bishop Cyprian Kyabakadde obubonero 39-36 ne Mengo SS ne ku Bajinja SS obubonero 47-13. Mu gy'abawala Nalya SS ekubye Trinity College obubonero 39-24 ate Buddo SS ne ku Nvala 37-19. Abalenzi ba Seloma Christian High School nabo bakyerisa nkuli mu mpaka zino nga bakubye abategesa aba Library obubonero 40-19 ne bakuba ne St. Andre ye Hoima obubonero 80-20. Mpoza NTV Waneggulu.